Yesu omulungi yeebazibwe mikwano, munzikirize mbalamuseeko mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Mwasuze mutya? Mwasiibye mutya? Muli mutya yonna gye muli? Njagala n'okwebaza Katonda ampadde omukisa guno ogw'okuba nga ngabanako nammwe ng'abasingoozi wansi w'omulamwa gwaffe ogukamba nti waiting upon the Lord, okulindirira Mukama. Erinnya Kayuki George William. Katusabe. Kitaffe yatonda eggulu n'ensi, twagala okwebaza kubanga otumanyi era ggwe Katonda eyamanya ebiro byaffe n'ebiseera byaffe. Mukama, nsabye emirembe, nsabye ekisa birabisibwe eri obulamu bwaffe. Nangiridde okuteesaakwo kufugire mu bulamu bwaffe nga tuyiga era nga tugabana emmere y'omwoyo, obeere wamu naffe. Tusabye n'okwebaza okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Kanziremu neyanjula erinnya Kayuki George William, basawo ne bannyabo ndi mufumbo. Nina omukyala alina n'amabeere agayonsa olw'ekisa kya Katonda. Mu bufumbo obutukuvu naakabumalamu emyaka 13 olw'ekisa kya Katonda. Njagala kwebaza Katonda ampadde ekisa kubanga nange ndi kitundu ku abo abagenda okuweereza mu Youth Conference. Youth Conference eno specifically esonze ku bavubuka naye abakyali mu kye tuyita single life. Twebaza Katonda kubanga abagenda okusinga okwogera mu semina eno ey'abasingoozi, ffenna twaliko basingoozi abasinga obungi, naye twebaza Katonda kubanga ate awo oba oli awo yatuyisaawo abamu ku ffe. Njagala genda mu kitabo ky'okukungubaga Lamentations, essuula eno ey'okusatu n'olunyiriri olwa 25. Lugamba nti Mukama aba mulungi eri abo abamulindirira, eri emmeeme emunoonya. Eluzungu egamba The Lord is good to those who wait for him, to the soul who seeks him. Mukama aba mulungi eri abo abamulindirira, eri emmeeme emunoonya. Bassebo ne bannyabo, Mukama yeebazibwe aba mulungi eri basingoozi abamulindirira era abamunoonya. Ebyawandiikibwa ebitukuvu bituyigiriza ng'abasingoozi okulindirira Katonda n'okumunoonya. Bw'oba okyali singo, tukusuubira okulindirira, ate mu kulindirira n'okunoonyezaamu Mukama. Omuwandiisi ono w'ekitabo ky'okukungubaga yali no Yeremiya, ng'akungubagira abaana ba Isirayiri abaali bagenze mu bunyage oba mu busibe e Babilooni. Era abawandiikira omuzingo guno
ogw'ekitabo kya Lamentations oba ekyokukungubaga, ng'abazaamu amaanyi ng'abagamba nti Katonda yali akungubagira wamu nabo mu kiseera kye baali bayitamu. Bassebo ne bannyabo, basingoozi mwenna abawulira eddoboozi lino, Mukama akungubagira wamu nammwe oba ali wamu nammwe mu kiseera kino kye muyitamu eky'obwasingoozi. Singoozi kitegeeza oba single life kitegeeza obulamu bw'okubeera obw'omu. Mu bulamu buno bw'okubeera obw'omu ate ng'olindirira Katonda. Tuyita mu prosesi nnyingi okula kwaffe. Prosesi esooka ozaalibwa. Bw'omala n'okuzaalibwa ekyo tuyita infant stage. Bw'omala okuzaalibwa ogenda okula n'otuuka mu prosesi eyo ey'okubeera child. Child kitegeeza a person below 18 years of age. Omuntu akyali wansi w'emyaka 18. Tujjukire mu stage eyo ey'okubeera child, ate era mwe tusangira ne ka stage akayitibwa teenage stage. Teenage stage. Teenage stage nga kitegeeza a person between 13 to 19 years of age. Ye muntu ali wakati w'emyaka 13 n'emyaka 19. You are a teen or you are a teenager. Vubuka embula kalevu. Ate mu process eyo mwe tusanga kye tuyita adolescent stage. Adolescent stage nga kitegeeza the changes that take place a person to mature. Ye process eyo ebaawo omuntu ng'akula from childhood to adulthood. Ova mu stage y'okubeera omwana yingira stage y'abantu abakulu. That is adolescent stage. Kati by youth, by singles, stages zino zonna tuzisuubira. Then olwo tuyingira mu stage gye bayita youth. Youth stage eva ku myaka 18 paka 35. Emyaka gino basingoozi mwenna abampuliriza, gy'emyaka gye tukusuubira okubeera ng'owasizaamu oba ng'ofumbirirwamu. Era emyaka gino mikulu nnyo, giri sensitive. These years are very sensitive to the youth or to the single. Naye omuwandiisi wa Lamentation abadde atuzaamu amaanyi ng'agamba Mukama aba mulungi eri abo abamulindirira, eri emmeeme emunoonya. Wakati mu singleness, wakati mu mbeera ey'obwannamunigina, mwattu tukusuubira okukula. Okukula tubaye twogera ku process eyo ey'okuva mu bwana oyingire mu buntu obukulu.
Era ye Pawulo agamba mu Bakolisi esooka 13:11 nti bwe nali omuto nakolanga ng'omuto, naye bwe nakula eby'obuto ne mbireka. Singo ogenda okula. Era nzikiriza nti gwe tuyita singo ye muvubuka ali wakati w'emyaka 18 n'okweyongerayo. Okuze otuuse mu myaka egyo egy'okufumbirwa, egy'okuwasa. Abamu basingo bazaalako dda, abamu tebannaba kuzaalako. Abamu wafuuka single father, single mother, anti wazaalako dda. Omusajja oba omukyala n'akulekera abaana n'abakusuulira awo. So iwe oluso esingo, naawe oli singo. Kiki kye njagala okwogera eri singo gwe? Wakati ng'olindirira ate oteekwa okubeera omukyala oba omusajja oba omuvubuka ow'amagezi. Ebiro by'olimu byakulindirira, ebiro by'olimu byakwekubiriza Mukama abeere ng'akuyigiriza era abeeko byayogera naawe. Mu Zabbuli ey'ekyenda olunnyiriri olw'12 muŋŋanye ndusome, lugamba bwe luti. Zabbuli 9 olunnyiriri lwa 12 lunnyumira nnyo. Bwe mba njogereza basingo lugamba, otuyigirize tubalenga bwe tutyo ennaku zaffe, kyoke tufune omutima omugezigezi. Oluzungu egamba, so teach us to number our days that we may get a heart of wisdom. Otuyigirize bw'otyo okubala ennaku zaffe, kyoke tufune omutima omugezigezi. Singo gwe oteekwa okubeera omugezigezi. Mukama akuyigirize okubala ebiro n'ebiseera. Mu Uganda wano ewaffe Uganda, life expectancy yakendeera. Era mu Uganda omuntu bw'oweza emyaka 5 bakubala nti okaddiye. Singa ogwekiriza tubale naawe, bw'oweza emyaka 18 okusinziira ku constitution ya Uganda obeera okuze. Era emyaka 18 wogiweza oli wa ddembe okuwasa, oli wa ddembe okufumbirwa. Bw'oweza emyaka 22 oweebwa kye tuyita legal right okubeera awantu wonna w'owulira emirembe n'okubeera n'omuntu yenna gweweeremu emirembe. Bw'oweza emyaka 35 okusinza ku constitution ya Uganda, kitegeeza ovudde okubeera omuvubuka, oyingidde okubeera omuntu omukulu, mature person. In other words, otandise okukaddiwa. Era mu myaka gino gye twogerako gino egy'okubeera namunigina, egy'okubeera ng'okyali singo. Singo tekitegeeza nti olina ekikolimo, era tekitegeeza nti otandika okweyisa ng'omukadde. Nedda, okyali muto. Katonda affe akyakuteekateeka. Okyali mu biro eby'okulindirira. Ebiro bino eby'okulindirira bikulu nnyo kubanga ebeera season
ey'okunoonyezaamu Katonda, ebeera season ey'okulaga nti oli ready, era ebeera season ey'okwakasa nti Katonda ali wamu naawe mu bulamu buno obwa nnamunigina. Naye omuwandiisi atugambye otuyigirize bw'oti okubala ennaku zaffe. Otuwa omutima omugezigezi. Singa ogwo oteekwa okubeera omugezigezi, Mukama wakati ng'akuyigiriza okubala ennaku. Ennaku zino ze tulimu, mbadde mbagambye life expectancy ya Uganda omuntu kwakaddeera yakendeera. Era bw'oweza emyaka 55 bakubala nti oli muzeeyi. Omaliriza okusoma, Mukama mulungi. Ffe nno bw'omaliriza okusoma emyaka 22, 23, kale oba 25, tukusuubira okubeera nti okuze singa ggwe. Vaako ewammwe, yiga obuvunaanyizibwa, genda opangise. Naye osanga singo ali mu myaka 25 akyasula wa maama ne taata, era akyasula mu nnyumba ya mukadde we. Obuvunaanyizibwa tannabuyiga. Kale tasula mu nnyumba omwo, naye bamuwawo ka basic order kubanga muzeeyi nawo basic order. Ali myaka 27, 25, 24, 28, 30, emyaka egy'obuvunaanyizibwa egyo. Abantu bajja kutya kubanga bajja kulowooza tolina buvunaanyizibwa. Oteekwa okubeera n'obuvunaanyizibwa singa ggwe. Weeteekemu omutima ogw'okubeera omugezigezi. Ekitegeeza bw'otabeera na mutima mugezigezi obeera na mutima musirusiru. Weeteekemu omutima omugezigezi. Va ewammwe, va mu nnyumba ya taatawo. Ibrahim bamugamba va mu nnyumba ya nnyo, yali yeesibye mu nnyumba eya Teera. Baga please Abraham, if you are to develop, leave home, go somewhere. Nange njagala kusindiikiriza ove ewammwe. Singa wazaalako olina abaana 3, olina abaana 4, naye okyasula wammwe. Kuga olinga eyeeyombekera. Wakyaliwo essuubi singa ggwe okuva mu mbeera eyo ate ogende mu mbeera endala. Bayibuli etukubiriza okubeera n'omutima omugezigezi n'okuyiga okubala ennaku. Owezezza emyaka 3 oli muvubuka, kiki ekikugaana okufumbirwa? Kiki ekikugaana okuwasa? Oyingidde 35, oyingidde 40. Abange bw'onooweza emyaka 40 nga tonnaba kuwasa, kubamu akafaananyi. Onoogenda okuzaala ng'olina 41. Kitegeeza onoogenda okubeera ku birthday, ku matikkira ga mutabani bwe oba muwala wo first born. Bw'oba owasiza ng'olina 40, ojja kubeera mu myaka 60+. Kati Bayibuli etugambye otuyigirize okubala ennaku zaffe. Mu Lunyolo olw'Okkumi Bayibuli egamba nti emyaka okuwangaala kw'omuntu mu Zabbuli 9 Lunyolo olw'Okkumi nayo katusoma oluwulire bulungi nnyo. Ennaku z'emyaka gyaffe gy'emyaka 70, era naye amaanyi gaweza emyaka 80. Kakati okukaddiwa kwaffe kuli ku myaka 70. Bw'obeera w'amaanyi nnyo bw'oyingira 80, era tukusuubira nti oli mu myaka gya kuwummula okuva mu bulamu. Kale tusaba wonoowereza 70 ng'ebisinga obungi byonna byonna obikoze.
amaanyi gaweze 8 akati bw'oyingira 8 obeera mu myaka gya libooni, oyingidde libooni. Egyo myaka giri awo Katonda yagikuwa n'agamba kamwongereyo wano bw'ati nga sinnaba kumuwummuza. So tusaba Katonda atuyigirize nga basingoozi okubala ennaku mwe tuli. Naye Bayibuli etugambye nti otuwa omutima omugezigezi, omutima omugezigezi ng'okyalindirira Kristo, ng'okyali ku luggya oluyitibwa olwa Yesu. Tukusuubira singa gwe, kino kye tukusuubiramu. Tukusuubira okubeera omukyala, omusajja omugezigezi. Singa gwe weeyonja, singa gwe oyambala bulungi, bw'obeera mwana wa buwala, kiki ekikugaana okukola ku nviiri? Naye osibako bitambaala olinga omusiraamu. Kiki ekikugaana okunaabako? Osiiba n'akalimiro, oli singo. Ova mu nnimiro ssaawa 4, onaaba matumbi budde. Singo. Singo gwe, kiki ekikugaana okwambalako obulungi? Oli mwana wa buwala, oli singo n'amabeere toleega, n'akaleega tokalina. Oli mwana wa bulenzi, nandaweya toyambala, woza guno gwe musono kati. Otambula amapepe gali bweru, ngamba amataffaali oba obutuuliro. Singa gwe tukusuubira okubeera omugezigezi. Singa toyita ku bantu, buuza abantu, beera n'ekibala eky'empisa. Singa gwe buno bulamu bwe tulimu oteekwa kubeera mukyala, musajja mugezigezi, atambula n'omulembe, atambula n'enkyukakyuka. Eriyo basingo bangi nga tebatambudde na nkyukakyuka, ate nga Katonda akusuubira okutambula n'enkyukakyuka. Singa bw'onooba tokkiriza nkyukakyuka mu bulamu bwo, ogenda kusigalira. Ate bw'osigalira, ensi egenda kukuleka. Ate bw'eneekuleka, oyinza obutagigoba kubanga tuli ku misinde gya yiriyiri, tuli ku misinde gya kizungirizi. Ebiro nga bituyitako, ebiro nga bigenda. Katonda bw'akuyamba mu process eyo, n'akuleetera omuntu nga tonnaba kugaana, saagala kummanyiira, saagala kola bwoti, sooka omugambe ekirowoozo ky'olina si kibi, naye mpaamu akadde akatonotono. Mu kadde ako akatonotono kw'omusaba, mutubuuliza Katonda nti Mukama, this is the right pattern you are giving me. Ono ye muntu omutuufu gw'ompa, oba ono omuntu omutuufu gw'oleese. Mwattu nno Katonda mwesigwa, kubanga omuntu omutuufu asobola okuvaayo ate n'otammanya. Naye bwe tubeera n'okulungamizibwa okw'Omwoyo Omutukuvu, sitiira osobola okutegeera omuntu omutuufu, kubanga munda mu ggwe Omwoyo Omutukuvu abeera active. Omwoyo Omutukuvu era abaako by'ayogera naawe. Ayinza obutayogera mu lwatu, naye ayinza okubaako akabonero kaakulaga nga singo. Mu biro bino oteekwa okubeera na mutima mugezigezi,
oteekwa okubala ennaku zetulimu ntono, ebiro bituggwaako, singa ogwa ebiro bikuggwaako. Eriyo abagamba nze sifaayo ne bwe sifumbirwa ne bwe siwasa kasita bwe nfa ngenda mu ggulu. Abange okuzaala kuli wano. Ate buli muntu Katonda alina olubiriizi lwe mutegekera okusinziira eri mu lubereberye. Bayibuli egamba Katonda n'amukolera omubeezi amusaanira. So wakati mu single life tokusobera n'okuwasa, tokusobera n'okufumbirwa. Wakati mu single life tokusobera okubeera ng'okola. Single life, single person gwe yiga okukola. Abamu temukola, oli single naye tokola, tolina kalemu konna g'okola. Tubuuza, bw'oba oyagala ebizigo bijja wa? Ebizigo bijja wa single gwe? Obugabirizi obuva wa? Abamu oli mu myaka 25 naye ne nika ne underwear bisaba bazadde. N'akaleega bakagulire. Single gwe tukusuubira okubeera ng'okola, ng'olina omutima omugezigezi ogukola, nga tolabika bubi. Single gwe wamma gwe nga weekolako ng'ate bwe tulindira Katonda. Abange bassebo ne bannyabo, Katonda ono gwe twakkiriza atwagala tubeera ate n'amagezi nga basingo. Mu biro ebituufu ne mu kiseera ekituufu Katonda aleeta omuntu omugezigezi. Katonda no bw'aleeta omugezigezi nga naawe oli mugezigezi, wama mubeera ddala bagezigezi ddala. Naye bw'aleeta omusirusiru ate nga naawe oli musirusiru, obusiru bweyongerera ddala. Mu biro bino eby'okubeera mu biro eby'obwannamunigina, Katonda akusuubira okubeera nga omunoonya era nga weeraliikirira bya Mukama. Naye osanga single nga ne Mukama tamuweereza mu biro bino eby'obwasingo. Kubanga omuntu bw'agenda akula n'obuvunaanyizibwa bukula, n'emitawaana gyeyongera, era gwe tuyita single abeera mu biro bya kunoonya Mukama, so nga ate omufumbo abeera mu mitawaana gya famire. Naye ate weesanga nga single taweereza Mukama, ate nga abalina emitawaana gya famire emingi ate bebaweereza Mukama. Single tasaba, tasiiba, tasoma Bayibuli. Tubuuza obuvunaanyizibwa bwe bw'oneeyongera nga single, onooba okyasobola okubikola ebyo by'oteekeddwa okukola mu bwakabaka bwa Katonda? Manyi weemulugunya kubanga okuze, Mukama nkuze, naawe olaba kituufu okuze ekitiibwa kya Mukama, naye okoleddemu by'oteekeddwa okukoleramu. Single gwe ebiro eby'okubeera obwannamunigina otwalayo akadde n'obisabira. Weesanga nga ate single tasaba, n'omuntu omutuufu yennyini nga tamumanyi. Oteekwa okumanya what kind of person do you want in your life to take you as a wife or as a husband. Single weetaaga omuntu ng'atya Katonda.
ekyo kitwale maaso ga Mukama. Gambe Mukama neetaaga omuntu ng'akutya. Okutya Mukama n'amagezi mwe gasookera. Kati okutya Mukama, that's the first qualification. Beauty, education n'ebirala bijja luvannyuma. But the fear of the Lord is first. Singo atya Mukama, ekyo kye kisookera ddala. Bw'obanga oli singo naye nga totya Mukama, sabye Mukama akuwa ekisa singo gwe. Tojja kubeera muweereza mulungi, tojja kubeera singo mulungi nga Mukama tomutya. So mu biro ebyokulindira Mukama ng'oli singo, Mukama akuyigirize okubala ennaku. Ennaku ezo Katonda z'atadde mu maaso go oyige okuzibala. Yeremiya 29 olunyiriri olw'11 lugamba nti kubanga mmanyi ebirowoozo bye ndowooza gye muli, bw'ayogera Mukama, ebirowoozo by'emirembe si bya bubi, okubawa eby'omu maaso n'essuubi. Oluzungu yagamba, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans for welfare and not for evil, to give you a future and hope. To give you a future and hope. Okubawa eby'omu maaso ate n'essuubi. Singo make sure nti essuubi terikuggwaamu. Kakati beera nga akyalina ekiseera eky'omu maaso, basinga abamu balowooza nti n'ekiseera takyakirina, nti era n'essuubi terikyaliwo. Essuubi bwe likuggwaamu singo gwe obeera ogenda kukola otya? Essuubi teriteekeddwa kuggwaamu nga singo. Era essuubi lyo liteekeddwa okubeera nga lyeyongerayongera. Ekyokufumbirwa oba ekyokuwasa tekikugaana kukola, kubanga Mukama akyagaanye okuleeta omuntu omutuufu. Ne weekalakaasa n'okukola sigenda kukola, ogenda kulyawa? Bayibuli egamba ataakole n'okulya taalyenga. Muvubuka gwe singo gwe, ennaku zino anaakutwala ayagala omuntu nga mukozi. Bw'oba toli mukozi tebagenda kukulabawo ng'enjogera ya leero. Balabawo omuntu nga naye yeerabawo. Kati Katonda agendako ebirowoozo birungi. Wakati nga tulindirira Katonda okutuwa omubeezi omutuufu, okutuwa omuntu omutuufu, Katonda akusuubira okubeera ng'okola. Bw'onoogaana okukola n'otandika kusabiriza busabiriza nga singo, emikwano mingi gijja kuleka, kubanga giraba omuntu atalina buvunaanyizibwa. Nga naatera okumaliriza, bino nga singo byetaaga. Number 1, weetaaga okubeera ng'okola. Weetaaga okubeera ng'okola. Singo yenna atakola, abantu tebamuyaayaanira kubanga atamanyi kuloba omutwala wa. Number 2, singo gwe tukusuubira okubeera ng'olina amagezi. When you are wise. Batwala singo gwe balaba alina amagezi. Singo nga tolina magezi tebajja kutwala, kubanga abantu bakulaba toli mugezi. So number 3, nga singo weetaaga okuweereza Mukama, serving God. Bw'obanga toweereza Mukama ani agenda okutwala?
kanisa otuula butuuzi, gw'osooka okufuluma singo, gw'osembayo okuyingira ate gw'osooka okufuluma. Singo tobuuza ku bantu nga saaviisi ewedde, obeera ku time, otuuka leeti ate ofuluma mangu nnyo. So weetaaga okuweereza Mukama singo gwe. Ekirala kye weetaaga nga singo, weetaaga okubeera ng'osoma ekigambo kya Katonda, reading and studying the word of God. Kye tugamba ng'ekigambo kya Katonda singo gwe nga mwekiri mu bulamu bwo, nga n'ebiro by'olimu obimanyi nti oli mu biro bya bwasingo. Eriyo abantu nga tennamanya nti ali mu biro bya bwasingo, era ng'atalowooza nti n'abantu baatandika dda okumulaba nga singo. Singo gwe abantu baatandika dda okulaba naye bakyakunoonyaamu ekintu kimu: oli mwesigwa. Oli bw'anaakutwala onoosobola okubeera ewuwe. Ekirala singo gwe kye weetaaga okubeera n'emikwano, friends. Naye singo tolina mikwano, bw'onootuuka okuwasa, bw'onootuuka okufumbirwa, baani abagenda okweyimirako awamu naawe? Ekirala kye weetaaga okubeera creative or creativity, omutitenkanya, omuyiiya. Singo gwe tubuuza, oli mutetenkanya, oli muyiiya? Are you creative? Waliwo ka bizinensi ke wateeka waawo? Waliwo akalimu k'okola? Twayogeddeko singo, buli kimu akisaba, ebizigo abisabusabye, akaleega akasaba, nika agisaba, empale agisaba, anti wagaanira ewammwe oli ku luggya. Oli ku luggya lwa Yesu ate oli ku luggya lw'ewammwe. Wagaana ofuluma ennyumba y'ewammwe. Myaka 3 okyasula wa maama na taata, 25 okyasula wa maama ne taata, gundi kula. Abantu bajja kulaba ng'omutennyo. Era lwaki temunzikiriza ne nkoma wano? Kitaffe njagala kwebaza ku lw'abasingozi bonna. Mukama basingo bamanyi, naye bayigiriza okubala ennaku zaabwe ze balimu. Oleete omutima omugezigezi mu bo era ossa ekisa. Singo yabadde nga mukyafu, Mukama omuwe omwoyo ow'amagezi. Singa abadde nga takola, omuwe okukola. Singa abadde nga teyeefaako, Mukama omuwe okwefaako. Omuwe okwebeerera mu ng'enjogera ya leero. Mukama ekisa kyo kirabisibwe, erinnya ligulumizibwe okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. Shalom. Kayuki George William.